Olunaku olwaleero njagala kusomesa ku musino. Abantu bangi oba abaana bawala bangi nga kwotadde n'abasajja beebuuza omusino guli ki, mugaso ki gwe guyina ku mubiri gw'omukyala. Y'omu n'omukyala ali eyo yeebuuza kano kaki, kakola ki, kakola katya. Olunaku olwaleero tugenda kutegeera omusino kye ki. Era mmwe abanoonya eddagala erigeza omusino, ngenda bannyonnyola omusino mukitegeere. Omusino kitundu mu mmana y'omukyala ekisangibwa waggulu waliwo akatuli akaliwo omuntu w'afukira then ne walyoka waddawo emmana wansi. So bw'oba wasubscribinga dda weebale kubanga weekuumira ku Senga 5256 ate obanga oli mupya nga gwe mulundi gwe ogusoose okujja ku channel yaffe eno tujja kusaba onaaba omaze okulaba video yaffe eno subscribinga, likinga, commentinga. Bw'oba video ekunyumidde giwe ekigalo ate era teweerabira ku sharinga kubanga amagezi muliro gakuweebwa munno wegukuggwako gukimiwa neighbor. So osobola okuba nga nawe sharingako ne munno tomanyi olinza okuba mutaasiza mu abalina groups mu sharing link bannammwe nabo babeere nga bayijjamu ekyokuyiga. Ekisookera ddala omusino nga bwe nabagamba nti emmana erimu ebika ebyenjawulo n'omusino gulina ebika ebyenjawulo. Wabula weewaawo nga omusino ogwa ddala oba omusino oguli average nti bwe njogera ekigambo average kansuubire muba muntegeera kyentegeeza nti abasinga gwe bandibadde nagwo oba gwe bagamba nti guli nnomo. N'emirala giba nnomo naye tebajja kugamba nti guno guli abnomo oba guno guli wabula ng'amazima googerebwa waliwo egiri abnomo. Ogwo gubeera ng'akasolo k'omusajja. Ogwo guba abnomo teguba musino gwa ddala like guyina ekiba kyaguviirako kuba bwe gutyo. Abazungu oba abanoonyereza aba bannasayansi bagamba nti kiba kyava kubeera nga olina hormones ze wafuna ng'okyali mu lubuto lwa maama wo ezaaguleetebwa okuba nga gugejja ne gubeera ng'akasolo k'omusajja. Bwe njogera ng'akasolo k'omusajja sigamba ate bano abantu abalina ebitundu by'ekyama bibiri ate oyo aba wanjawulo. Waliwo omuntu ng'omusino gwo like gulinga akagalo ka nnasu oba ngambe bwe gutyo ogwo omusino guba munene. Omusino tegulina kubanga gwenkana bwe gutyo. Omusino oguli average gulina okubeera nga guli inchi 3 n'ekitundu ku inchi 4 n'ekitundu. Then mu buwanvu mu buwanvu bwagwo guba inchi 3 n'ekitundu ku inchi 4 n'ekitundu ku inchi 4 n'ekkoto oba ku inchi 4 n'ekitundu. Then mu bugazi gulina okubeera nga guli inchi 2 n'ekitundu. Kati then gwe obanga oyina omusino nga gusukka kwawo gubeera abnomo. Gubeera gulina ekibeera kyaguleeta wabula nagwo guba gukola ekintu kye kimu ng'omuntu alina omusino omutini kye gukola. Abasinga mulowooza nti okubeera n'omusino omunene nga gulinga akagalo ka nnaswe obeera wa ttabbo. Bano yeruno akagalo ka nnaswe oba ngereza ku kintu kinene ndaba nga kano kanene. Omusino osobola okugugezaamuko ng'ogusikamuko oba oguwa massage weewaawo nga kirinza okukaluubirizaamuko kubanga omusino gwe gumu ku kintu ekisinga okubeera so sensitive ku mubiri gw'omuntu naddala ngamba omukyala. Okumanya guli so sensitive gusinga n'akasolo k'omusajja. Tegusinga omukira gw'omusajja okubeera sensitive. So nerves endings zegulina ze zimu n'eziri mu mukira gw'omusajja wabula gwo gubeera gusingako. So tolinza kuŋŋamba nti kyangu nnyo okubeera ng'osobola okukola massage ogugjamu ky'ogwagala okugejjagejjamuko gugezaamuko akatinitini kiryoke kubanga kibeera kikwanguyiriza n'omwami wo naddala gwe okuba gwasinga okubeera ng'owulira bulungi nga baguzannyisa okubeera ng'osobola okutuuka ku ntikko n'omwami obutamukaluubiriza kubeera ng'alina kugunoonya wansi mu ekyo mu kisaanikira gye gubeera. Naye nga mmwe abalina emisino emitini tobeerawo ne weevuma n'ogamba nti akasino kange omusino gwo guli nnomo era bwe gutyo bwe gulina okubeera tegulina ttabbo. Era bw'osanga omusajja ng'amanyi kyakola omusino kye kifo ekisinga nabagamba mu abasajja abazina abakyala n'otamukoonako yadde ne kasino gwe n'oyingira buyinzi bannange awo weewasinga okubeera nga waleetera omukyala okubeera ng'awulira bulungi sinakindi nti wasobola okumutuusa ku ntikko singa oba otezeetezeewo bulungi oba ozannyisizaawo bulungi nnyo nga bw'olina okuzannyisaawo.
Era omugaso gw'omusino ku mubiri gw'omukyala oba omugaso gw'omusino ku mmana guli gumu, kukuwa ssanyu oba kuwa kye tuyita pleasure, extreme pleasure, okuwa essanyu, okuwa obwagazi, okuwa obuswandi oba bannaye ekinyonyola nti okuwa okubeera ng'owulira bulungi nnyo nnyo. Tegulina papasi eri awo kuba tokukozesa fuka, tokukozesa ki, it's not part of reproductive system, toyina, towali, just gwe omugaso gw'okubeera ng'olina omusino era gwe omugaso gw'omusino. Era gwe omwami abadde tamanyi nti omusino guyina mugaso ki ku mukyala, at least ofunye chance olwaleero okubeera ng'osobola okumanya. Bana ebintu bino mubiwa obudde mubimanye. Nabagamba omuntu yenna ekimufuula omukugu mu kyakola kwe kubeera ng'ayagala okumanya ate ng'anoonyereza. Wabula si kwesibako ekyo kyokka ky'omanyi n'okyesibako n'okibeerako gwe n'olowooza oli katuufu era kyekyo ky'olina okukola. Nedda mukwano. Beera ng'onyoonyereza, beera ng'o-experiencinga. Omukyala osobola okugamba omwami wo through communication nga we mbasomesa bulijjo nti okwogerezeganya n'omuntu kintu kirungi nnyo era kibaleetera okubeera nga musobola okutegeeragana. Osobola okwogera n'omwami wo ne weezuula ng'akuyambako okumanya ki ekisinga okusanyusa. Omusino basobola okubeera nga bagustimulatinga oba nga baguzannyisa mu ngeri ssatu. Esooka, okimanyi nti omusajja asobola okuteekamu omukira singa aba azinye bulungi emmanayo ng'akoona bulungi nnyo ku bisenge by'emmana. Waliwo ebisenge ebiri connected ku musino nti bw'aba aliguzannyisa bulungi, waba alikuzina bulungi, osobola okuba nga n'omusino guwoomerwa oba nga gukyamuka n'obeera ng'owoomerwa. Engeri endala y'okubeera ng'omusajja asobola okugwa ebbakuli nti bw'aba asobola okunuuna ng'akozesa olulimi lwe ng'anoona akasino ko oba omusino gwo, nakyo kisobola okubeera nga kikuleetera okubeera ng'oluusi ate otuukako ne ku ntikko. Then engeri endala yakubeera ng'osobola okukozesa engalo zo. Ngambye 3 naye ndowooza nja bagamba n'eyokuna nti y'eyakakyabali. Omusajja ng'akozesa omukira gwe n'abeera nga ayisaako ku musino gwo mpola mpola nga bw'aguzannyisa, kireetera omukyala okumala era kino abakyala abanyankole bakyagala nnyo 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 nnyo. Omunyankole oba tomuzinye kakyabali nabagamba obanga atamuzinye unless nga tebaakamutandisa. Omukyala yenna singa babeera bamulaze obuwoomi bw'emmana we buli n'atandika okuba ng'awulira nti nze we bankwata wano mpulira nga kyekyo, munnaye bw'otamukola kintu ekyo awulira nga tolina ky'omukozeeko, awulira nga tekiggwa. So zezo engeri z'osobola okuyitamu okubeera ng'osobola okuwulira nga osanyuka oba okuwulira ng'oluusi otuuka ne ku ntikko ng'oyita mu musino ogwo. Ndowooza ngenda kukoma wano naye nniza okudda n'ekitundu ekyokubiri ng'era nsomesa ku musino, so gwe atana subscribing nga simanyi ky'oliko subscribing obeere ng'otwegattako. Gwe yasubscribing edda oli ku katuufu webale kubeera nga weekuumirako ate era webale kubeera nga tonkoowa nga buli vidiyo gye nteekayo mukwano odduka n'ojja n'ogiraba. Abambuuza ebibuuzo byammwe ne mbiddamu, bemba sisobola kuddamu bambi oteeka ku vidiyo empya ojja n'onteerako ekibuuzo kyo mma nsobola okuddamu oba osobola okujja ku WhatsApp yange ku +256 785 40 28 60. Then gw'ajja ng'oli mu bwangu onaasonyiwa bambi tutegana. Soogedde bubi naye tutegana. Gwe bw'ojja ng'osuubira nti ogenda kunsindikira message ku ssaawa emu, njiddemu ku ssaawa emu mukwano. Nina program gye ntambulirako ate era nina bye nkola. Ng'ovudde ku bya YouTube situula ku ssimu kulinda gw'agenda okujja okumbuuza ekibuuzo. Siina gwe nkyajinga yadde n'ekikumi. Nkuwa obudde bwange free of charge ne nkuwuliriza oba oyagala counseling ne twogera ne nkugamba you call me at this time ne twogera. Bw'oba oyagala kuddamu kibuuzo kyo ne nkuddamu but in my time naye omuntu ajja n'akuteerako message n'agidiriitinga mb'oluddewo okumuddamu lwaki ogamba nti no tujje mu inbox yo nga toddamu. Banaye siyomba but seriously mubeereeko patient, mubeereeko mumanye nti omuntu aba n'ebyokukola ebirala. Nze bwe nsalawo okudedicatinga obudde bwange eri ggwe ate ggwe n'ojja mu inbox yange n'oyomba obanga ngamba nakola kikyamu ogamba nti bannange alina ekizibu kye ng'ayagala okwogerako nange jangu twogere cause I know people are struggling. Relationships zimenya naye omuntu ayogerako nawe n'osharingako naye naawe n'omubwirako by'omanyi ne kimukkakkanya. So bambi mwabayomba munansonyiwa, nze sikolera ku peesi yammwe, kolera ku peesi yange. Omulimu gwange si gwa kutuulaawo ku ssimu ne nninda agenda osindika message. Teweerabira subscribing. Mpozzi n'ekirala
Video eyo gye mulaba ezannyaawo omwami oyo akola products za pallets ng'akola ebitanda ebirungi, akola center tables, akola obutebe bwa wabweru obw'omu nnyumba, anything kasita kiba nga kiva mu pallets osobola okuba nga omukoonako ku nnamba y'essimu eyo gy'olaba, asangibwa Uganda ne mwogera. Akola deliveries naawe wali ku kyeyo teweetya mu Yeah, yeah.